Alright, bulamusiza ku bannayuganda mwenna buli omu akatambi kano kikana kusinga na kansubenti oli bulungi gye baliko gy'otuusako engalo. Akatambi kano kakoze ngenda kuza omwezi 11 omwezi ogwokutaano mwaka 2025. Wano wentudde essaawa ziri 7:30 zokka ezakkonka ku lunaku olwaleero. Ekindeese okukola akatambi kano kwe kuyisa obubaka obwa byokwerinda wabwe tuyita security alert eri bannayuganda mwenna abali mu Uganda saako nammwe abali ebweru ekirwa kinakukwatako mu ngeri yonna esaanidde. Nga bulijjo olwatassebo nalumanya wakolawo ki, njagala mbategeeze nti ekitambuza ensanafu ng'egaludde kuba byakwerinda. Mu nkola gye tuli mu Uganda essaawa zino tudiringa na musajja omuyeekera eyajja n'emmundu ng'essaawa zino yali mu gavumenti ng'abalaga nti amateeka gakola ate nga tegakola. Ng'enkola esinga omuyamba y'enkola y'ekitujju ey'ekiyeekera omuli okutta, okuwamba n'okutiisatiisa abamuvuganya. Ng'era bwe yalimu okulaga omusika n'asalawo banne bonna abatte asooke aleete mutabani we ye ate atufugire mu nkola ey'ekisibiramubbwa gy'alimu okulaga olwaleero. Kati nganze bulijjo omulimu ogwange gwe neewa gwa kubabuusa n'okubategeeza biki ebigenda okubeerawo na biki ebigenda okukolebwa. Kiri gy'oligga okubitwala oba obireka obiwuliridde wabula ekinaddako nze mba sinenyezebwa era ne Katonda aba ansonyiye kubanga omulimu gwange bagukoze. Nolwaleero ekipayopayo okubategeeza obubaka buno obwa security alert. Mu kusookera najja tutwala omukisa guno okubaza bakomuli mwenna abakoze information eya security alert eraga nti ekitongole ekya Chief of Military Intelligence n'ekya International Security Organization saako SFC ne poliisi nga bali ku biragiro bya mutabani wa Museveni Muhoozi Kainerugaba ne Museveni kennyini nga balagidde ebitongole bino saako ne ba RDC bonna ne ba RCC bonna okwetoola eggwanga lyonna naye okusingira n'abakikola mu Buganda okutandika okweyambisa obuyinza obwa bwa Museveni, okutandika okuteekawo enkola y'ekitujju ey'ekiyeekera nga bagisiba ku kibiina kya National Platform bo basobole okuyisa bye baagala ng'era Museveni bye yakola myaka gy'ekinaana nga ajja emisana ng'ayambadde yunifoomu za gavumenti ya Obote ne Lutwa n'atta abantu ate ekiro n'amala n'ajja ng'ayambadde ng'omuntu n'abagamba twabasabye abaana mbatumma kati gavumenti yo yabase kati muntu abasigaddewo tubatwale balwanire eggwanga kyamukolera. Nakati olwaleero abadde atambula enkola ey'okusiba ebikyamu ku bantu abulanga byakikola ku mugenzi Idi Amin n'amusiga ettuumi musajja tunamwonera ligaseye atayogerwako na mu nsi yonna nakati olwaleero so nga ate ebintu mwatambulira Amin yabikola. Kati mu nkola eyo Museveni bataddewo ekintu kino bagenda kikola. Yalagidde ba RDC ba RCC ekitongole ekya poliisi ekya military n'ekya ISO nti batandike okutegeka ebibinja byabwe ebyabavubuka bakawuula bano nga bagenda kubeera mu bitundu byonna bya Buganda saako n'ebitundu bino by'eggwanga mu nkola ey'akakodyo ak'ekiyeekerako okusiga ettooma ekibiina kya National Platform. Bagenda kuddira bambaze bakawuula baabwe overall za National Platform za People Power saako n'engoye za People Power bazambaze abayaayo baabwe batandike okugendanga ku byalo n'embibuga nga babba bamenya amayumba g'abantu bakuba bakyankalanya emikolo. Kino kireete abantu okutandika okugamba nti ate abaagala enkyukakyuka wakibenyigidde ate mu kubba n'okutulugunya n'okukuba abantu. Kana akakodyo agenda akakozesa ne bwe tukanguyira tujja kuba tumulemeseza enteekateeka eno. Mujjukire nti baalumba edduuka lyaffe ku kibe kya National Platform babayo overflow ne babayo engoye za People Power za National Platform zino zibagenda okukozesa oziwa abantu baabwe okwetoola eggwanga lyonna okutandika okukola ebivuyo gino. Buli wanaabeera ng'omukolo gamba ng'olumbe oba okusaba oba embaga oba mu kitundu kyonna mu kabuga bajja tandika okumenyanga okubba n'okutemula kino bakise ku National Platform olwo poliisi etandika okukola omwigo gwayo okuwandiika poliisi buli kibuga kyonna bwe banaabakoze obulumbaganyi buno poliisi okikozesa ng'akakwata okutandika okukwata buli mwana yenna w'enkyukakyuka asanga mu kitundu ekyo nga bateeka ku fayiro ez'enjawulo bo bakole omulimu gwabwe gwe batumidde mukama waabwe bagenda otuuka mu kalooka 2026 mu January omwaka ogujja nga teri muntu yenna mu kitundu kyonna agenda kuba ateekawo okuwakanya okuwagira National Platform. So kino bakikoze nga balagidde ba RDC ba RCC poliisi SFC CMI okola omulimu guno era mukirabyeko bulungi nti ba RCC batandise okutambuza obubaka obutiisatiisa abaana abazadde nti n'abaana ab'obuvubuka obuteetaba mu bintu by'akalulu mbukubanga bagenda battisa bo nga ate ababala bali mu kweyagala. Obona obubaka babasindise mbona batandika obwogera era buli muntu gwolaba ng'ayogera ekigambo ekyo manya nti obubaka buli jointed manufactured by the state okusindika obubaka obutiisatiisa abantu mbu tebagenda abaana bebajja bata naye sooka ombuuze agenda okutta abaana abo yaani era abattira ki nga tannayogera kigambo ekyo mubuuze agenda okutta abaana abo yaani era abattira ki abatta lwakwagala kukyusa ggwanga mu mirembe oba abatta lwakuba nti babbi kubanga obubaka basindisa obukutiisatiisa. Kati njala sindika obubaka buno mbutegeeze eggwanga omuntu yenna ajjeewo ekiro oba emisana ngazze kubba ng'ayambadde engoye za National Platform za People Power ngazze kutulugunya kubba kukyankalanya oyo si wa National Platform
zezo ganga structures za ghetto youth damulya zaako zine state okubanti bagenda zikozesa mu kazanyo kabakali akekiyekera basindika abande baje bakole fujjo bamale baliyegana tibagande balisa kuba nawe kati ngenda kugamba manyeri yabajjo kuchusa information yeno bajikozesa nga baagala n'okuchusa ebigambo nenze mbamanye nkwata nyamba kwata mukanchiddemu omuntu yenna ajja mu kitundu ng'ayambadde engoza national platform nga yenyigidde mu kikobero ky'okubba mukole kongo bwizi obulagira kubanga abaana ba national platform bipopo wasiba bbi era bakumye eddembe myaka gyonna oli tajja naga nti akubyeko essimu abye boda amenye ennyumba y'omuntu amukubye nga yabadde engoza popopo oisiwa people power so national platform nkwezengeza government ziyataddewo okuvumisiza ekibiina kya national platform kubanga bakikola nga bagala okutusiiga ettomi so nkutegeezezza mukole ekyoyagala kubanga abasiba nkyukakyuka era tetubamanyi abo bantu ba government gokakasa nti bantu ba government mumukwate mukikola ogezeko mukuba bajja kujjako bamutwale enkero mulaye nga atambula kitegeeza nti abo si baffe abaffe tebakola mirimu egyo kubanga beekuuma ate bamanyi nti bagala kukyusa ggwanga mirembe so njala otegeeza eggwanga lyonna nti government eplan okukola ekintu kyessa yonna mubeere nga mukimanyi engoye bazibadda endala bazitungisa bamaze zisasanya eggwanga lyonna nga kakodyawo kakiyeekera katandika mu kinaana kati batandise okakomyawo kubanga tebalina kyebagenda kugamba bantu so akonyagadde nga bategeeze nti Museveni yalagidde ba RCC aba RDC ISO CMI SFC ne police okola omulimu ogwo okwetoola eggwanga lyonna nga bagenda tandika okubba okumenya okutemula n'okukyankalanya emikolo gyonna okukola effujjo bakiteeke ku kibiina kya national platform people so njagadde musalemu obaka omutambuze mu security alert ndoza kansulenti bakomole limwenna obaka buno mbuulidde mu butambuze mwe bali nyokola mulimu ogwo bwe mala security alert eyo ngenze ku security alert eyokubiri alright ngabwe tuli mu kaseera kano akakafandali ngejja ly'obukadde eno security alert yakubiri gwe muna Uganda yenna atamanyi bintu bitambula njala kutegeeza ebivulu byolaba ebyomujjirano ebyabayimbi bibategese ebivulu byakigendererwa kujja bantu oba kubasiba katambala ku maaso nti eggwanga liri mirembe era buli kimu kiri bulala yensonga laki batadde ebivulu n'okubalowooza nti abantu balina ensimbi yes eri abalina ensimbi zaabwe naye ate abasinga obungi basinga obwavu kati ebivulu babibategekera mwe mulowooze nti eggwanga liri mirembe era abantu balimu kweyagala teri kitambula mu ggwanga nti kibi kati njala kutegeeza na kino kibuuza mu security alert eyokubiri muganda nge gwe yenna alina ekittavu mu banka yonna oba alina account mu banka yonna gweyinayo ensimbi ngudde mu lukwero njagala obategeeza olwaleero manyi saagala kulaba bannayuganda nga mubonaabona mugenda ne munoonya ensimbi abalamu muli Bulaaya abalamu Middle East abalamu muli wonna gye muli mu Uganda mukola ensimbi zammwe ne muziteeka ku account okusavinga okuba kuli mukola oba okubanga sente zijja bayambako mu kadde wabula state tekyalina nsimbi wezijja ate nga akalulu k'omuludi guno kagenda kamula Museveni ayinza n'okweka nga agudde oba nga ayise Windows ate nga tajja kawangula kati mu lutuula lwatuddemu ebyokwerinda saako ne gavumenti ya Museveni engeri badde babbamu ssente bakkiriziganyizza lunye nti okuva mu mwezi ogw'omukaaga mpaka onatuukira mu January mwaka ogujja bagenda tandika okuyingira ebittavu by'abantu babbeko ensimbi zaabwe nkiddamu gavumenti eteeseteese okuyingira ku buli akawunti y'omuntu mu buli banka okubbako ssente nammwe abasindika ssente okuddeyo okuva Bulanga zidde Uganda nammwe enzamwe zigenda kubbibwanga mu kkubo obwo otuuka ogenda mu banka okujja ssente nga bakubuuzebuuze bitakwatagana ng'empale za Museveni ssente zikulemereyo naye nga balina ssente ku akawunti ku banka zonna mbasaba mukendeeze ku ssente ze mulina oba muziggyeeyo mulizizzayo mu gavumenti empya ekyuse okowala ebizibu naye nga zo ssente bagenda zibba bazikozese mu kampeyini zaabwe nammwe abateeka ssente ku mobile money ne zibeerako nga mulowooza muli safe na zino bagenda zibba bagenda ziwithdrawingako oba simukadi baziggale nga bagenda kikola okukuŋŋanya ssente empya n'enkadde nga baagala zikozesa mu kalulu kano akajja kati njagadde okutegeeza muganda gwe alina ssente ku akawunti nga tutandika mwezi ogw'omukaaga mu wiiki 3 kuva kati ensimbi zammwe zigenda tandika okubula ku akawunti zammwe mu banka ez'enjawulo ku mobile money zigenda tandika okuvaako nga zivaako automatically nga tomanyi ki gavumenti egenda kikozesa okubba ssente zammwe ng'eyagala zikozesa mu kalulu akajja kale muganda yenna alina akasente ak'ekinaku mubadde okaterese ku akawunti yo oba nga okaterese ku mobile money nkusaba okajja nga bugisimufungize olema kufiirwa nsimbi nammwe kennyini abasindika ssente mu Uganda nga muli Bulaaya mwegendereze nnyo ssente ze musindika olw'ensonga gavumenti emaliride nazo egenda zikwatanga ezibbe agenza ozikya mabuuzo ebuuzo banza n'omusaba certificate y'omugigi oba sinakino musaba certificate ya marriage oba biki byonna okumulemesa okugyayo ssente n'okubatiisatiisa ssente ezo nazo zifiireyo alright eyo naye wedde eno yakusatu njala tegeeza omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu nti obubaka buno onjagala obufune bulungi nnyo abasajja bano bayidde babulako majaani okunywebwa wabula mu nkola eyabwe enkola eyabwe enkadde nti Museveni tabeerangako mu kalulu konna wabula ke yabeeramu baamukuba yesu yasalawo okukwata mundu kati akimanyi bulungi okusiigira abazungu ekifaananyi nti eggwanga lirimu demokrasi alina okuteekawo okulonda naye ng'okulonda kuno yennyini yalonda abagenda okulondesa era yabasasula omusaala kati akimanyi bulungi nnyo nti engeri gy'ayinza okusigala ku bukulembeze kwe kubba akalulu otwogerera essaawa zino Chairman Electoral Commission Simon Bakama
n'abakulembeze banne nga basinkanye Museveni n'abamaje abakulu ne basala entoto bwe bagenda okubba akalulu nga bwe nze mbagamba nti mu barracks ezenjawulo muri Bombo ne Nakasongola badde batikinga obululu kati kiri open bakkiriziganyizza nti batandika okukola ekintu kye bayita about staffing from now mpaka banatuukira okunaku bagenda okulangirira obululu nga bo bajja kuba bamaze okufuna percentage yaabwe njagadde otegeeza eggwanga nti tugenda mu protest vote naye byonna bigenda okuva mu kalulu akagenda okubeerawo tokkiriziganya nabo kubanga already bana basajja akalulu akabedda nga tunatuuka nakulonda y'ensonga lwekyo olwa nti bagenda kudeployinga amagye poliisi buli wamu okukwata kugenda kubeera ng'okukwata okutulugunya kugenda kuba ng'okutulugunya olw'ensonga bo bakimanyi tebasobola kuwangula kalulu naye ekyo tekitugaana kugenda mu kalulu kano olw'ensonga nti ffe tukimanyi teryasobola tulangirira naye ng'ate tuba tuwangudde kati ngenda kutegeeza saagala ogwe maanyi genda wewandiise genda okyuse wolondera naye nga naawe noba tewandiisiza oba nga tuli mulonzi kikkakatako ogenda okuuma akalulu k'omukulembeze era n'obanja obuwanguzi bw'olw'ensonga nti twagala kukyusa mu mbeera egamba nti Africa tukooyo tukuumira mu busibe obw'emmundu w'abajaasi Constitution ya Uganda yawandiikibwanga y'abantu si y'amagye lwaki tufudibwa amagye ku mudomo gw'omundu otukuba emiggo ng'ate Constitution yawandiikibwanga y'abantu era njala tegeeza eggwanga mwenna nti mu wiiki gye mujjawo katono ntegeeza bambi ba Parliament n'aba National Platform please njagala mbeere benkanya nga temwekutudde ffe twabalonda era ffe eddoboozi ly'abantu tubasaba muleme kwenyigira mu kugera mu Parliament kutuula kubeera yeeyo nga muteesa ku butya Museveni bwagenda okukyusamu ebyokulonda mu ggwanga oba okuyisa amateeka ganyigiriza abantu gamba ng'okuteekawo etteeka erya court martial ffenna ejja tukwata nammwe ejja bakwata kubanga mulina immunity nga muli mu Parliament eyo bw'oba ovudde mu Parliament oba tolina immunity kitegeeza nawe osigadde oli muntu wa bulijjo kati mu nkola ya dictator gy'aba ayagala buli muntu yena gwe yeemulugunyako nga mulinako akakyamu oba nga buli muntu yina gwe yeekengera ajja mmuteekako omusawo gwonna nga gusoboka olw'ensonga kati nga mwategedde ebintu byadde Masaka nti bakutte bannaffe 13 n'abalala baga nti bakyabanoonya ku musango omujweteke gwe twabanyonnyodde nti n'essimu emu eyogerwako mu musango ogwo essimu kampuni ya Tekino tegikolangako teriiyo era ne baga nti baakuba abapoliisi 3 omulundi gumu naye nga we bakubira tewaliwo wadde footage alaga nti babakuba era tewaliwo wadde kavidiyo akalaga nti babakuba nga n'abakubi bennyini tebannavaayo kompulinga nti babakubye naye nga bali kyebakola bagenda kikola buli district yonna okukwata bana ba National Platform kati ekyokulabirako ekirungi fayiro y'abaana ebasibidde Masaka be bakutte 13 n'abala basigadde nga fayiro open bagenda kikola countrywide n'okusingira ne bagenda kikola mu Buganda Busoga ne mu Mambuka nkiddamu fayiro eyefaananyiriza ye Masaka gimwalame yabaddemu Tekino Camon 35 n'ogamba nti bakubye basirikale eyo fayiro egenda kubeera duplicated batandika distributing nga photocopy oba egenda kubeera copy and cut mu bitundu byonna by'eggwanga nga bagenda kikozesa nga akakwate okutandika okukwata bakomuledi baffe bonna era y'ensonga lwaki gavumenti egenda kukozesa akawudu kaliko bagambye akaba RCC ba RDC okuwa abaana akawuula emijoozi gyaffe ovulo zaffe n'obukofira baffe ogenda okutandika okubba okutemula kati bo poliisi amagye n'esseemwe batandika okujjanga ku byalo okukwata abaana abo bwe bakwata abaana baffe bate ku fayiro ngeri open buli gobekengera era bamukwata bamuteeka mu kkomera ng'oludde baateekayo dde omusango lwokwata bamuteeka mu kkomera ng'oludde omusango gye guli ng'egenda kubeera continuous arrest nga bagezaako okabinga out kye tuyita eggaali ne protest vote okwetooloola Uganda yonna ne most especially bagenda kikola mu Buganda mu Busoga saako ne Mbunyolo oba ne Kasese ebitundu ebirala byo baga nti at least byaddeyadde Kongo mu omweru ne bwe baconcentratinze nnyo ku Buganda Busoga wa Kasese Fort Portal ne Bunyolo ebitundu byasinga okweraliikirira ne Maserengeta abaana batandise okukyuka era bajjeeyo enjala kati njagadde obategeeza nga bwe mwalabe fayiro ebadde Masaka bwe bagenda okikola eyo ngenze y'olw'ensonga mbadde ngenze ku kaluka 226 ndi chairman wa Auto Commission Simon Bakama already ya printing adde obululu n'abwa gavumenti NRM egenda printing obululu nga bumala printing obululu nga babutikinga buli mu store zaabwe mu barracks gye babukwese gye bagenda obudistributingira during the voting day mu January bo wengo ne binary results zaabwe kye bagenda ogendamu nenga mainti akufumbire mutwe omufumbira abigere mwenkanye evumbe buli muntu woli kitegere nti essaawa yakwejjako nakyemalira ate tetugenda kukiza tufugira mu bufuge bwa amagye kubanga ensi yaffe ya mirembe era yaba civilian si ya military rule gowe natayitangako mu mbeera ya bufuge nga bwa amagye tunulira ebikolobero mutabani wa Museveni byakola nga tagoberera amateeka bye bikolobero bannamagye bakola ate munnamagye talina kisa olw'okuba nti nibwe yali akola training bamutulugunya yaloza buli muntu gwakwata alina mutulugunya kale njagadde mbategeeze mu security alert eno mbeera aware nti bagenda kukola buli kikobero kyonna ekyokutta naye nga akakodyo kembagambye kali ke bayita jungle war tactics ke bagenda okukozesa akokuba nti baagala kukwata bakomuli baffe bate ku fayiro ng'eyabadde Masaka ekyefaananyirizaako so no bitegere bulungi nnyo bye mbagambye era mu ngeri eyo saagadde ebbaluiso lw'ensonga nti obudde njagadde mubeere mu nga mutegedde ebintu ebyo ebya abaana bagenda okukwata
baba wambaze ngoza national platform baba sindike bakole fujjo abayina sente ku account mu banka muzijeyo before June ne January next year muzijeyo chama to commission gwe kugambe bibo ba RSS ba RDCs sako nenkwezenge ezikola nchidda mu nenkwezenge ezikola ne government bagenda tandika okutambuza ibibozibozi nga bagezaako okulumba ekibiina kya national platform kano kekafundikira gwe wenango yagala enkyukakyuka njala kujjukiza emmundu zaffe zonna ziri ku Museveni so si ku baludde oluvuganya lwaki bw'osanga omuntu yeyita wa opposition nga ekifaananyi kyasiga kisiga kiteeka ku national platform wakyagulanye manyi oyo mukozi wa gavumenti nkiddamu tebakulya ssente omuntu yena bw'osanga ng'ali mu Uganda ayogerera amafuuku Robert Kyagulanyi Ssentamu mugaga nti wankyukakyuka yesi wankyukakyuka mukozi wa NRM lwaki tukimanyi bulungi nnyo Museveni yali akuyetinze opposition ye era nga bo bamulya mu ngalo Kyagulanyi bwe yajja n'abasuuza omunyago kati basobola kukkiriza kufiirwa bintu bino ng'ate bakimanyi nti balina ebyokuddamu singa gavumenti beekyuse so balina kulwanamu na Museveni nga bebuzabuza ng'abafuka banaaba nti ate bo balwana opposition ekikufuula opposition is to oppose and you are the person who is waiting to take over the country leadership. So why do you not fight against the current regime and you are fighting the what? You are fighting opposition. Kitegeza what fighting opposition. What fighting NRM. Kitegeza nti bakuteka kulwanyisa opposition. So tutekeddwa kubeera ngo yogera opposition. Mwogere kimunti muwagira NRM ekyo kubanga tubamanyi. Mwafuna sente muzifuna okulwanyisa Kyagulanyi national platform. Yensongola kimbera ku mitimbagano ne mutandika okukola blackmail. Mwegendeze nnyo ba YouTubers abasitiridde obungi. Batandika okubuza ebibuuzo ebijeregerera ebivuma ayo Robert Kyagulanyi Ssentamu n'enkyukakyuka tubala bulungi nnyo mwanda YouTubers era tukimanya ndi gumukolera n'olw'ensonga eyo buli kimu tukitegedde ngera tegeza bana Uganda mwena mwegendereze eno video mugitambuze etuka ku buli muntu yenna lubaala embeera nga n'embiro kwotadde bwe munagaana okutegeera ebyange bwetu mbagamba mbyogera kati ng'omusiza Agulesiyani ka video kafundikidde mukaba bankomere. So allow me tell you about the biggest criminal in Uganda. Could be East Africa, could be the whole of Africa. It's a spoiled brat, struggling with daddy issues, alcohol abuse problems, holding a high top public office. He has not gone ahead to just prove himself weak, but all institutions in Uganda that are supposed to give justice to people, from the police to the judiciary, to the Uganda Human Rights Commission, to the Ministry of Justice. And before you get it twisted, this drunkard started with threatening to behead people on X while people watched on, as if these were just jokes. Well, when I say people, I do not mean Ugandans, because since time immemorial, Ugandans have been calling out the actions of Muhoozi. From the tweets that he makes about beheading people, from tweets that promote issues of tribalism among Ugandans, hovering a looming genocide over our heads just because a father cannot put his son in control. Someone said last week that perhaps Muhoozi is a punishment to Museveni for all the atrocities that he has made Ugandans go through. That, you know, God realized that we couldn't do it ourselves. We were getting weaker. Some are falling into this learned helplessness. Then he threw him a son to destroy him, to show us just how evil this man is and how broken the systems in Uganda are. A tortured Eddie Mutwe is gotten, dropped at some court, and the judge has the audacity to charge and send Eddie Mutwe to prison, sanctioning an illegality, despite all the jurisprudence and the precedents we have set on that particular issue. Equity 101, you can't come with dirty hands asking for justice, asking for equity. You must come with clean hands. Something that wasn't done behind closed doors, done publicly before the eyes of everyone. And we have the Minister of Justice sending letters and making statements. Just like me, an ordinary Ugandan, an NGO, a CSO, you're writing a statement as the Minister of Justice.
And I know we can all be like, oh my God, Norbert Mao has never said anything, so finally he has said something, and this is important. But no, we have settled for the bare minimum for so long as Ugandans. We have settled for the bare minimum in our politics. We have settled for the bare minimum in our development, in our services. And you know, everyone is so scared of talking about this spoilt brat Muhoozi, because oh, he will get you, he will torture us, he will do this to you. Well, you know why? Because the people that try to speak up are only few and we sideline them. But I want us to speak up. I want all of us to speak up and show Muhoozi that he cannot take all of us. He can pick some of us, but we all can't fit in his basement. It's high time that someone had an honest conversation about this looming, I don't know, problem, mania, criminal that is being harbored as the CDF of Uganda's army. This is a man that is being led to control those number of weapons, those number of guns. What kind of atrocities can such a man commit? A man with no remorse, a man with no moral code or strand in his bones. Well, this is your system in Uganda. The police doesn't work. It will be arresting young boys and young girls for commenting about how broken the system is. But here we shall have the Minister of Youth and Children worshipping the feet of a criminal, and they are let to go free. Meanwhile, Balaam is also there walking around with his rapist allegations all over him, sexual harassment allegations over him. Well, maybe we just have criminals. Maybe instead of calling this a government, the Ugandan leadership should just settle down and call itself a cartel. Call itself a cartel, from the thieves like Anita Among to the killers, to the ruthless killers that harbor in police shooting innocent people, to the army men, to the president himself who has sanctioned all forms of corruption. Well guys, I'm done ranting. That's my morning ranting. But I had a potato right here in my throat, and I just felt I should come out here and share it with all of you. That it's high time we put a bell on Muhoozi's neck. It's high time we tied that boy in his footsteps before he burned this country to the ground. And if the justice systems or systems supposed to give justice to us won't do it, then that leaves us with no choice. As Ugandans, it leaves